yali ataakola. Omwami ono mulabidde ebbanga ddene wewanga mukwano gwange, naye emabegako awo yasalawo nanjatulira, naye kano nsaba kabe kama kaffe takawulira. Yagenda okwatula nanze naye atulaga omwami alina omutima omulungi era bakyala bonna kulwa mujomba mujomba ju sikati ya beki gwa profesa eri ju omwami ono alina omutima omulungi ennyo, era bannange nze simanyi oba leero kiki naye nze neewulira nga ndi mukyala Ssekajja. Ndi wa ku ntaana yange wembanga nfudde batekeko akapande nti Chosen Becky loved Dictator Amiri so much. Akaweta omwana saga amuvuga speed naye nga kajja essaawa yenna wama sikyo omusajja wange bwogo bannange ebintu mubiraba tutandise n'okwefaanagana wasmailinga olaba nze wensmailinga olaba ye sweet mata tata baana tata wange ate nga gwe tata bulamu nkwagala nnyo hani era nze kigenda okunzija mu nsi eno kiri kimu kwagala omukwano gwe gujja kunzita gwe gujja kunzita mwagala nsajja nsaba kafuba. Bw'atyo yali driver wa Chosen Becky neera nga bw'atyo yakwata bu TikTok video ye n'omubakuba ebifaananyi buli Chosen Becky yabeeranga ne Dictator Amiri. Buli muyimbi yenna alina omuntu afaanaganako bw'atyo, watabeera driver abeera mukubi wa bifaananyi, watabeera mukubi wa bifaananyi, sometimes bamanager batera okubeera nga bakigattawo. Mwana wattu kati yagenda okubeera nga gwafumbira ettooke. Mukama Katonda. Ono Ssekajja ekisookera ddala mukazi we omukulu amulinamu n'omwana yavuddeyo naye ng'agamba bannange Chosen Becky yabbye omusajja wange. Kwegamba kavuyo kali awo keerere. Chosen Becky omuntu gwali naye oyinza okugamba yali nga assistant manager wa Chosen Becky kati gwali naye. Kubanga okusinziira we twamanyira Chosen Becky nga ne Dictator Amiri gwono proposingidde olwaleero yakolanga driver we nera nga yabavuga Chosen Becky nga abeera mu motoka emabega ne Dictator Amiri ng'ono yavuga kumbe baami naye bimunyumira awulira ensaalwa nga bwe batuuka ogamba bannange genda okwate wali eri omugole wuli aperforminga mukwate ka TikTok video ke tugenda osuulayo ng'ono yadduka n'ateekayo munnange Amiri wabeera ali busy eno ng'ono driver yalina ovuga Chosen Becky bamutwale ku mikolo yalina ovuga Chosen Becky bamuddusa eri e Masaka Amiri asigadde eno Kampala ekyabeerangaawo kati bineno byonna ebyokwawukana actually ne surprise birthday party eyasembayo eya Chosen Becky zijjukira bulungi ng'akola interview nga ne Amiri musajja wattu Dictator Amiri ayeebaza ono Ssekajja agamba ono mukwano gwaffe atubeereddewo nnyo neera ataddemu kingi kumbe ye musajja wattu alina kyabaza. Era Chosen Becky akyogedde lwatu nti ono yagenda omwatulira nti bannange I love you nga ne Chosen Becky agamba ye nga yakyatula dda ng'awulira naye kati sofa obuvuyo obuliwo Chosen Becky yes at least ye kye tukimanyi ye ne Dictator Amiri baakita. However ekyomusajja mukyala we agamba badde bakyali bonna Chosen Becky amubyeko omusajja we omusajja naye kirungi alinayo omwana ne Chosen Becky alina abaana basooke batambuliza kavuyo keerere side eno kavuyo ne side eri kavuyo naye just imagine waliwo n'ekifaananyi nga omusajja aba Uganda eno kankutereko obutambi bunene obulabe okuva gye butandikira paka gye buggweyo osobole naawe okwesalirawo naye nga sindabeera nga mbukuteerako kankusaba subscribing nga ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddanga zino still wano ku SMX Media kujjukiza bannaffe abadegit shots gwe omuyimbi nga oyagala kukolera music video omuyimbi nga oyagala kukolera audio omulungi on top of that nga bali promoting ku TV stations ez'enjawulo oyagala kukolera visualizer kobere ng'olina mukolo gwa kwanjula mbaga graduation byonna babikwasaganya abamasomero balina special offer yammwe bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere ne bannyabo omwami ono ambeereddewo omwami ono anjagadde n'abaana bange ngenda kukiddamu
nze maama yannyumiza mbu nali muto nga ndi munene nanyumiza nali munene naye ngaendabika gye neeraba tesimanyi nti nali munene naakajja nkitegeere nti kyeka nali munene naye ng'ensibuko yange okunyirira yoona ono omwami yansembeera busembeera nentandika okusumulukuka bwanti yannaazaako amaziga gonna agaali ag'olukale bannange ebiseera ebimu abakyala tukaaba ne weerowooza nti amaziga gali part of you nze amaziga gali part of me naye okuva lwe yajja mu bulamu bwange essanyu liri part of me ofunye American Height ever smart mulenzi muto American Height bana abasajja abawanvu Maria yagambye tebalabika kituufu